mukadde kano kennyini tuba tutuuse ne mu kitundu kyo. Mu kitundu ky'olunaku olwali tuli eno downtown wansi mu kikuubo tugenze kubeera nga tulambula kuko ku basuubuzi baffe engeri gye bagenda maaso n'okubeera nga bakwasaganyamu emirimu. Abakulembeze bali mu kulayira, ba MP balayidde okuva olunaku olwajjo ne leero bakeddeda ku parliament okubeera nga balayira. President yalayira olunaku lwali lwakubiri. Kaakati kitegeeza nti emyaka 5 egya gavumenti emipya, buli muntu yenna yali agadde okubaako ebintu ebimu gavumenti byebeera esimbako ennyo essira ng'ekola. So olunaku olwaleero awe tugenda okubeera nga tutambulira mpola mpola. Abasuubuzi bano be tukyalidde bagenda tubuulira biki bye baali agadde gavumenti empya okubeera nga ekwasaganya, tube nga tutambulira bwe tutyo mpola mpola. Nze Ahmed Wahab okuba nti nkutuusaako abasuubuzi bonna abali mu kitundu kino ekya downtown Kampala. Papa ogamba otya? Wasuze fiiti? Nasuze fiiti. Amanya bakuyitani? Bampita Kiza Franka. Kiza Franka. Yeah. Kiza Franka, President yalayidde, wamulabye ng'alayira? Namulabye ng'alayira. N'ababaka nabo bali mu kulayira, n'olwaleero era baakedde kuddamu kulayira. Butereevu. Gino emyaka 5 biki bye wali agadde nga Kiza okulaba nga bikolebwa mu kisanja kino kye bali mu kulayira, gavumenti kyegenda okubeera ng'etandika okutambuza? Kino ekisanja kyensaba gavumenti ebintu byebekyusaamuuko, okendeeza ku musolo, okendeeza kale okutereeza enguudo, kale ebyobujjanjabi, amalwaliro gabeeremu eddagala, ekitegeera. Ate n'ekirala tebateeka nnyo ku bantu ku bunkenke okubagobaganya mu bizinesi bwabwe obutono, nga kati omuntu atalina kyasobola akola naye ng'alinayo ka bizinesi ke kakola. Babalekemu, abamu bagoba abantu ku nguudo nga mu Kampala, naye ate mu bitundu ebirala babaleke bakole ki, babeere nga bakola emirimu gyabwe. Kati wogobaganya omuntu ku ka bizinesi ke akatono ate nga wasomesa omwana we, walya, wasasula landiroodi, kitegeeza nti obeera nga ayagala nti Uganda kutwavuwaza tudde wansi. Ni bulooni bweyongedde bungi, bakendeeze ku bulooni obutalina makulu, kubanga obeera nga ayagala okwavuwaza Munnayuganda. Tweyanzege yeye Mwami Frank aga ebintu bya looni babitunulemu, ebintu by'amalwaliro babongeremu eddagala n'enguudo bongere okubeera nga bazikola. Muzeeyi, wasuze bulungi? Okukamala. Gyebale. Nawe gyebale. Amanya Lukwago James. Lukwago James, omusajja eyeddira enkima. Amiina. Naye lwakuba ate ow'erinnya lyo temwamuwa kalulu. Eyo tuveeyo. Okay. Gino emyaka 5 ekisanja kino kye tugenda otambuza, biki bye wali agadde Mwami James okulaba nga bituukibwako, okulaba nga bikolebwa, obukulembeze obupya obulayidde okuviira ddala wiiki eno we yatandika? Ekisooka, omukulembeze yalayidde, mu kulayira kwonna kwe yalayidde afeeyo nnyo eri abantu abawansi. Obuyumba babagobye obuyumba ku nguudo, abafunire wabateeka nti waawano tolinda kugoba nga tonnafuna bw'ogenda kukola ki, kuteeka muntu. Tewali agaanyi kujjawo bantu. Naye ekintu ekituufu kiri nti sooka ofune wooteeka, ogende nti dda wano nkugjewo. Omuntu yajja avaawo nga takukolimidde, nga mutima mulungi, nga mukkakkamu, okusingawo n'omutwala n'omumenya, wakati buli omu akaaba. Ow'enkoko azirunda akaaba, ajooki akaaba, ne babadde balabirira bakaaba. Kati abantu ng'abo okkaaba batunulire obulumi obubalimu, bamanye emitima gy'abantu embeera gye bakola ki, gye bayitamu. Kubanga bw'onoogoba tewali aganyi wonna, tewali atakkiriza na kugoba. Naye omuntu bw'omugoba gamba nti mugende mu katale ka Usaafi, bagamba ka mulembe. Mwenyini abamawulire muyite mu katale ka Usaafi. Museveni alaba TV, Muhoozi alaba TV. Mukalabe nga ddala ekituufu baminisita be kye bamugamba kye kituufu. Kuba akatale enfaana yako gye kafaanana. Nvundu ogamba genda mu Usaafi. Naye wenyini w'otuuka mu Usaafi ng'oli muntu abadde atundira ennyaanya ku nguudo, ate asinga obuyonjo okusinga akatale kaki aka Usaafi. Owa takisi omugambye tambula genda, akugambye endowooza yange sinagana genda mu Usaafi. N'ekyusa akatale okazze emmanju, odire takisi otuzze obazze emmaaso. Tujja kuliikiriza akatale kuba anaagula ajja kuva wali ajja alinnye eki, alinnye takisi. Endowooza emu simanyi baba gimuguza batya, akitangaazeemu akole ki,
akirabe n'ab'enkoko omuntu wabaayo kyedde kati ng'ayokya nkoko ogamba nti omusuubuzi yayomba bano bamutwalako bakasitoma waliwo edduuka eritunda enkoko wano enjokyeri ogamba nno edduuka liri wano ate nayo zo ozikutte oziyiye be basindika ku field bakozesa malala enkoko bw'ogisanze ogiyiye mu ttaka gitwalira abasibe bagirye waakiri okusinga bono iwano tebayiwa mmere n'asajja bakwata emmere ne bagiyiwa mu ttaka ne bagirinnya okusinga bono ogigabira masiikini kwe bali ku nguudo bw'oba ogamba nti byokola obikola mu mazima wasindika waliwo omukyala ndooza nakiwala kiyingi yaweebwa sente zijja abaana ku nguudo ab'NTV munoonyereza tebaliiko ku nguudo wagamba asabiriza ne bamusanga ng'asabiriza bakwata amuwa ssente bw'oyita ku bitala by'okujinja roodi wali abaana tebajjudde nga basiimula emmotoka basaba ssente kakati ewaba weebali bw'aba nga basindika bafu afune abatuufu bajje balabe ekiri ku nguudo naye abantu embeera gye balimu mbi saawa eno abakyala bavudde ku nguudo ye maama ye taata ennyumba agenda kukwata kyagisasula abaana okudda ku ssomero nabo muzzaayo leeta ekitundu tekiriiwo togenda kudda n'omwana we waka kati abo abaana togenda kwongera kumujjuza gw'obadde nagwo ku nguudo ate okubanga gweyongera omungi tusaba otutuusiza obubaka eri bekikwatako aboogera baminisitule be baba mulimba asindike we bali bannalweyisa basobola okujja ku gulawundi ne balaba ekintu ekituufu nabamuweggulire nga ttuufu obubaka bwange ssebo tweyanzege obubaka bwa mwami Lukwago bubadde that deep ani Katamba kale Katamba annual abantu emmanga eno bagambye tebakutumidde balaamye bulaami embeera bwetyo bweri waliwo wano omukulu ayambadde n'akakofiira ka yero alabika muwagizi wa NRM bulungi sebugambo otya oli fiiti kyekitambula twali kyamaanyi gyebali kale sewo bakuyitaani yambeta Mwemeka Augustine ani Mwemeka Augustine ize Augustine Ezra zino ziringi golodi waddala oba kuba kano ndaba kagolodi kati kano kaba kammeka kaba ka 15 kano ka 5 nga tobuseera abantu bawabuwi buli omu ayambale abantu mbawabwe kuba eggwanga lyaffe tuli mu ggwanga lyaffe kituufu ekyo okay kakati Ezra omukulembeze w'eggwanga yalayidde wamulabye ng'alayira namulabye ng'alayira ate ba MP bo wabalengeddeko nga balayira ab'empisa balengeddeko babalengedde bakyalayira n'olwaleero bakyalayirira ddala kakati kitegeeza nti emyaka 5 gavumenti egenda kubanga etandika okubanga egitambuza mpola mpola biki bye waali agadde okulaba nga Ezra nga bakwatako basimbako nnyo essira mu myaka gino 5 egy'ekisanja kino ekyandibadde nga ekintu ekikulu kendezaako ku misolo kyokka akendezeeko ku misolo bakendezeeko ne balandodi nabo batukendezeeko ku misaala gyetusasula bwe bakendeeza ku misolo babeera bakozi kyamaanyi bakoze kyamaanyi kuba nerandibadde 15 so tusumbe 13 kale tweyanzegeye Ezra agamba emisolo bwe gibanga gikendeddeko kye baalitadeko essira emyaka gino 5 gye bagenda okubanga bakulembera papa kyekiriwo oli fiiti bakuyitaani Abudu kakati sookujje otulage ku byakabi byoli mu kutunda wana Abudu kubanga ebintu bino ndabanga birungi t-shirt ndabanga nnungi za mmeka Abudu omutwalo gumu ogwa Uganda eno nina gye nagenda ne bajinguza emitwalo 4 bweti bankubako ng'eyo ne bajinguza ena bankubako si yeeyo muzaawula muti zaawukana matiriyo kati kano ke kamatiri yakawewere ak'omutwalo waliyo n'eyena n'ey'etaano n'ey'ekkumi ng'efaanagana singefaanana bweti nga mati yayawuka kweyo ng'ayawukana okay Abudu gavumenti empya yalayidde kitegeeza batandise emirimu gyabwe mu butongole oluvannyuma lw'okulayira babeera batandise okukola emirimu mu myaka gino 5 egya gavumenti empya eyalayidde gwe nga Abudu olowooza biki bye balina okubeera nga basimbako essira okukolako naye si empya lwaki si mpya ekisanja kipya ekisanja kyekipya naye kale ekisanja kyo kipya esewo ekisanja kino eky'emyaka 5 bakole ekyokusinga suubirawo bayinza okukola ekipya tebalina kye bagenda kwongerako olaba ekibuga wekifaanana nawe kati ekipya ku myaka 4 ekibuga nga kikyasobola ofaanana bwe kiti kale gino 5 tebasobola kukyusaamu
bagenda sigala nga bwe babadde bakola. bigenda sigala nga ebibadde. Ssebo. Okay. Kale tweyanzege Abudu yagamba biyinza okuba nga bisigala nga bwe bibadde olw'ensonga ebbanga lyo libadde ddene naye nga tewali kya nnyonnyo kigenda maaso nakubanga kikyuka. Tukyali eno wansi mu kikuubo tukyagezaako okuba nga tunyumyamuko n'abantu baffe mpola ku biki bye baali agadde okulaba nga bikolebwako nnyo. Anko wasuza otya? Oli bulungi? Ndi bulungi. Amannya gaffe gwana? Manya nze Nsubuga Imurani Yamalu. Nsubuga Imurani Yamalu. Erya Yamalu wakalyetuuma oba muzeeye yali kutuuma? Erya Yamalu nalyetuuma lwa nsonga musajja Yamalu asambira mu Barcelona mwagala nnyo. Naye gw'osambamuko kapiira? Ensambamu enamba gyakuba gye nkuba. Ne mmwe abakuba nnamba musanvu muba temumanyi kapiira Imurani? Tuba tukamanyi ssebo. Naawe oli lefuta? Ndi lefuta gonna ng'alina nkakasa lefti right gonna ng'alina nkubirawo wonna. Imurani mbuulira gy'okubira ttaafu nkusaleko akawungeezi kamu nkusange nga taaki tewera embooka enyooke. Nsangibwa Nabweru ku kasaawe. Nabweru? Kali akataka? Akataka ako kennyini ssebo. Akataka sijja kujjayo temugenda kunuubula magulu. Akataka kennyini awo ensangibwa bosi wange. Bitambula bitya Imurani? Tambula mpola aya nga woobiraba. Kasente katono. Mbeera teteere tennaba kutereera bulungi. Tennatereera? Emyaka gino etaano egy'obukulembeze obupya mu ggwanga erya Uganda obuliku olowooza bali badde basinga kubanga bakwata ku ki? Tufuba ntaasi zaffe abasuubuzi oba ab'amaduuka. Naddala ebizibu ebitufeesinga bino mu mazzi n'ebya lenti ebyo byabo bikaluba nnyo. Amazzi agabagira luli baabasasula? Amazzi babyogerako ebyokusasula waliyo abaagendayo. Gwerinyayo teryaliko? Yange teryaliko simanyi kati simanyi biki byakola ki byavaayo. So renti byebimu ku bisinga okuba nga biba challenginga mungi. Lenti mungi onoonya bakasitoma b'oguza nga tobalaba ojjayo lenti. Ekitegeeza gavumenti balina okuregulatinga bannannyini bizimbe nti mwambuka waggulu wa ssente bwe ziti. Tugonderezeemuko naffe tusobole okufunayo akatono ke tufunyeeyo naffe embeera eyaffe etereereko. Tweyanzege Imurani yagamba singa ebizibu bya renti babeera babigonjodde kijja kubeera nga kiggwa bulungi nnyo abasuubuzi babe nga bafuna kasente. Anko agamba atya? Oli fiiti? Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Si bibi nnyo? Akagatto kammeka? Akagatto bbeeyi yonna weeri tandikira ku gumu kitundu. Gumu kitundu paka ku 10? Paka nga ku 2 kitundu. Paka ku 2 kitundu. Okay. Amannya nze Kizito Hannington. Kizito Hannington. Yes sir. Hannington, emyaka etaano tulaba nti gavumenti empya yalayidde. Ku lunaku olwokubiri omukulembeze w'eggwanga yalayira kaakati ba MP nabo bali mu kulayira okubanga batandika ekisanja kyabwe mbujjuvu ekya Parliament. Mu myaka etaano olowooza gavumenti, Parliament, Cabinet baali badde basinga kukwata ku kyessira balina kubeera nga baliteekawa mu myaka gino etaano gye bagenda okutandika okutambuza? Emyaka etaano gye bagenda okutandika okutambuza essira baali tisiteeka kufa abantu webeeno wansi. Kyekyomwana tulaba batandise okukikolako era tusuubira nti amazzi enkuba bwe bezzemu ttonnya tegajja tusumbuwa. N'ekirala abasuubuzi bannaffe ebintu kati biseerebwa n'abatembeeyi bannaffe baava ku makubo kansera ekyatulemesa okutambuza emirimu nga bwe twali tugitambuza. Ate bagamba mu ab'amaduuka mwe mwawaabiranga abatembeeyi nti batuyingira bye tutunda mu maduuka bye batunda ku kkubo batuviire. Tetubawaabirangako. Tetubawaabirangako. Abana ffenna tulina kukolera wamu. Buli omu n'afuna. Buli omu n'afuna. Yes sir. Kale tweyanzege ye Hannington agamba abasuubuzi bano baali badde bafyebwako ekyomwala kyo kigenda maaso n'okuba nga kigonjoolwa bali mu gukola mpola. Tukyali eno tukyanyumyamuko n'abasuubuzi bakedde kukola mirimu gyabwe. Kakati nkyaliddeko ku bakyala wano nabo tunyumyemuko mpola. Ndowooza akatebe ntuuleko wano. Mbadde mmanyi ebyokwebwa akatebe si birungi nnyo naye nsanyusa okunkyazaako mwasuze mutiya. Oli bulungi? Gyebali? Amannya gaffe gwana? Birungi Trisha. Oli butereevu ku Spark TV program bagiyita Spark ku makya. Budresi nga bw'amaanyi kati buli bujiini bwe nnengera buli budresi obwa jiini bubeera bwa mmeka? Bwa 8 gyokka.
ekitegeeza abantu babutiira bwerera ate buno obulimu amayinja agamasaamasa 19:15 kisinziira ku oba oyagadde kakati beti ndowooza olabye woonajja ebintu bino wonaaba ogenda mu kwanjula kakati Trisha tulaba nti gavumenti empya egenda kutandika okutambuza emirimu gyayo olw'ensonga nti bamaze okulayira official emirimu gibeera gitandika emyaka 5 gye bagenda okubanga batambuza wali agadde kubeera nga gwe nga Trisha essira basinga diteeka ku kinti kino ne kino biraakinga mu myaka 5 bibalisinze okubeera nga bafaako omusolo okay. Omusolo gwe bateeka ku bintu mungi wekkaanya nti ebintu obijje gy'obijje naye n'okubireeta obitikkulira mu ggwanga ly'obuzibu omusolo gwe bateeka ku bintu mungi nnyo olugoye olugjeeyo naye ssente z'olumalirako nga tosobola zigamba kasoma kuba tosobola kukwata lugoye wano e Kampala n'ogamba kasoma lwa $200 ate nga renti osasula muyitirivu nga nawe tolina kyakkola olina okukola kyokwongeramu ssente engoye kati mukyazipimira mu kireera bazipima babala lumulumu babala lumulumu kwegamba omusolo nga gwe balusaako muyitirivu toyinza kujjayo kasente tosobola so emisolo bagiseeku nnyo essira emisolo naddala babakendeerezeemuko ku misolo Trisha gw'osuubulawo China Nairobi yonna kwa tosobola suubula wamu bw'oba ng'ogenda tundira wano e Kampala tosobola ogamba nti osobola wamu batogenda kukola tosobola kubanga olaba banene bakasitoma mulimu abamufuna mpola mulimu abaagala ebyebbeeyi kati gwe bw'ogamba nti ogenda leeta bamitwalo 15 buli lw'oleeta mukwano biba bikulemye biba biganye oleetera abe 15 n'oleeteramu ab'esatu ab'omukaaga ab'ena nabo n'obafunirayo ezaabwe bwe batyo osobola okuggyayo rent kubanga at the end of the day you have to pay the rent oyagala toyagala olina omusasula tolina kyogenda kugamba nannyini kizimbe olinayo emusasula oba zikubuza oba ozifunye olina omusasula oba ogaddewo oba okoze olina osasula rent mpozi n'ensonga y'amazzi bambi tuli bubi agayingira ebizimbe kasita ekire kikwata n'oba waka omutima nga gwe wanika guti otandika okweraliikirira ng'otambulira otosobola sigala waka ng'ekire kikutte ate naddala mu ab'engoye bwe zijja mu ngoye wano amazzi oba owedde gaba anti bizinesi yawe eba ewedde gafubutukeyo waggulu naye babakoledde omwala kati ndowooza buli kimu kiringa ng'ekitereera tulinze enkuba etonye tulabe experiment gwe omu ku baakosebwa amazzi luli agajja ne gayingira ebizimbe baakusasula nedda nula mu kamera obagambe bagire basasule kuba amannya ndowooza baagawandiika amannya baagawandiika naye tebaatusasula tebannaba basasula yadde ekikumi katusuubire nti bajja kujja babasasule mpolampola katusubire naye twafiirwa ebintu bingi n'ebirala bikyaliyo ewaka ng'ewaliwo engoye nga zo zaafa kati white tosobola muzzi oluusi wafiirwa piisi nga 5 white only tosobola kumuzza ng'agenzeemu amazzi n'ebisooto n'ebikyafu ne bw'olwoza terusobola kudda kati ezo ogabanga be mu charity oba oteeka buteesawo dugaba tolina gwoyinza luba lwafa nga lufudde tosobola naawe kennyini tosobola ddweyambalira odde ewaka n'ozitunulako n'olyanga n'amazzi gagaagala kuyita n'okaabamu ne weebaka n'okita kubanga that's the world kale tweyanze Trisha ajja tuwosuza otya ajja ti oli wala twali kubuuzizzaako naye eyo wala nnyo ajja ti katukulengereko bulengezi tukubire bukubizi ku kajjambo tweyongereyo mpolampola n'okunyumyamuko n'abasuubuzi baffe wano wansi mu kikuubo tukyanyumyamuko n'abasuubuzi wano batubuulire ku mbeera gye bakoleramu ebintu engeri gye bitambulamu saidi wano impolampola mami wasuza otya oli bulungi sooka ojje tunyumyemu papa kiri kitya gyebali weeyagala toyinza buteeyagala ndaba emaali waseetinze dda mwatandise dda kunoga kasente tukalinze amannya nze Kalisiti Kalisiti walabye omukulembeze ng'alayira nabiraba wabiraba akitegeeza agenda kutandika kisanja kipya kya myaka egi 5 ne ba MP nabo bali mu kulayira batandise eggulo ne leero balayira n'enkya lwe bamalirizaayo mu myaka 5 gino egy'ekisanja oba egya gavumenti empya gye bagenda okuba nga bayingiramu wali agadde priority kubeera nga bagiteeka wa bintu ki byolowooza nti bino bye balina okuba nga basimbako essira mu kukola ku myaka gino 5 egijja kutereza embeera
mbeera nga ki nga bino byolaba amataba gano ya bantu baleme kaaba babaye sente ze baagaana badde mu kubanja sente ate nga basobola obitereza okay no so batereze enguudo zammwe n'emyala gyammwe gino gawo biraba naye ndowooza batandise okutereza kuba ndaba baasimye wansi batereza eri yonna wonna lwaki batereza kwanoka wonna wonna baterezeewo mubenga mwenna mweyagalira mu kibuga okay kale tweyanzege mwami Kalisiti papa wasuze bulungi amiina gyebale kale tweyongereyo mpolampola naye nga gwe ali ku spark tukyali eno wansi mu kikuubo tukyanyumyamuko mpolampola n'abasuubuzi abakolera eno wansi abamu batunda ngoye bakola emirimu egy'enjawulo tugenda maaso n'okuba nga tunyumyamuko nabo batubuulire engeri gye bakolamu batubuulire ne mu kisanja eky'emyaka gino 5 biki bye baali agadde okuba nti gavumenti esimbako essira oluvannyuma lw'okuba nti omukulembeze yalayidde ba MP bali mu kulayira ba local government officials nabo bagenda kubeera nga balayira mpolampola waliwo ebiruma abantu ebiruma abasuubuzi bye bali agadde okulaba nga bigonjoolwa myaka gino 5 gye bagenda okuba nga bafuga papa wasuze bulungi gyebale amannya gaffe Kalema Johnson. Kalema Johnson oli buterevu ku Spark TV program bagiyita Spark ku makya mwebale kukola mirimu Tugezaako. Ye mwakedde Tukeeranga ffe. Ye kakati wano mutunda ngoye z'abakyala zokka. Yesebo. Ezo nziraba z'amaanyi obugoye bulungi buyitirivu waliwo kali ka dress akeeru waliwo kali akabbulaaka mu nsonda wali ka amaanyi kayitirivu kammeka kali akabbulaaka akaliko guluti Mwenda kitundu. Yes, Ye ate nno mwana wattu tebaseera ngoye zino buli omu asobola okulwambala n'onyuma kakati Johnson emyaka gino 5 gya President Museveni ne government ne ba MP ne ba local government officials biki byolowooza ebiruma abantu oba ebiruma eggwanga okutwaliza awamu bye baali badde basimbako nnyesira nti mu gino 5 ebyo baali bikoze ne babanga babimaliriza ekisookera ddala kati nganze omusuubuzi omusolo ekyokubiri transport n'ebyobulamu omusolo ne transport bagamba transport challenge nene erimu abasuubuzi engeri gye mutambuzaamu ebyamaguzi byammwe okubijja gye mubijja okubituusa wano kizibu nnyo lwaki enguudo zembi emmotoka zentono oba enguudo badde bagezezaako zikola nezikyabulamu enguudo ze tulina zandooza ngambe mwaka gwa 2006 ziyise emmotoka ntono ate ennaku zino wadde obwavu we buli naye era abalina emmotoka tuweze abalina amamotoka muli bangi lwaki oluguudo lubenga sayidi eyise emmotoka 3 buli sayidi okay tweyanzage Johnson omukulu sebo oli bulungi amiina wasuze otya bitambula bitya ebintu mpolampola ekikiriza alhamdulillah kitannakiriza nga tusaba Allah agonjoole agonzeemu okay gwe gino 5 biki bye baba basimbako nnyo essira bakole mubenga mweyagalira mu business mweyagalire mu Uganda okutwaliza ewamu era emisolo batuyambe bakakkanemuko nankubadde ekirungi omuntu okuwa omusolo kuba ye enkulaakulana ya eggwanga lyaffe lyonna okutwaliza ewamu naye corruption batuyambe enguzi kuba ffe tuleeta ebintu naye nootya n'anabikolako n'atya lwakuba bajja kutuuka bakuyimirize bakubuuza empapula kyokka ate nga wasasudde ng'ate ozirina naye ate baddemu bakubuuze osasudde otya gwe lwaki obijjeeyo biri bye byasookayo bwoti naye nga osasudde ekyo kirala batuyambe rent banaye tusasula sente nnyingi wano mu bizimbe we mukolera nnyo tusasula sente nnyingi gavumenti etuyambe naye tukubye emiranga oba bano babaliisaayo tetumanyi iye bannannyini bizimbe n'ekirala batuyamba amazzi ffeno tufa amazzi amazzi gatuyingirira buli mwaka buli kizibu kiki mu gavumenti eraba naye esirise hamu wano azimbyewo ne wazimbiddewo si nti amazzi gadde gatuyingira gayongeddeko bwongezi n'ekireeta amazzi bakiraba n'omwana omuto asobola okugamba nti bakole omukutu okuva eri guleeta amazzi wali eri atali inginiya ne bayinginiya kampala erina bayinginiya ne baserise
ekirala kye basobola otuyamba ffe ng'abasuubuzi bongere amaanyi mu leerwe gye mpulira abazimba eyo emmali yaffe etuukire mu budde kuba ekeerewa so kati byebyo ebimu ku byenokoddeyo bwe batukolera ebyo alhamdulillah ebisigadde nga obaomanyi tebisobola kutereera mulundi gumu naye mpola mpola n'amaka go ogenda mpola esebo amannya togatugambye nze Anwaru Sadaati Mawanda Sadaati lye lyakwata wano ku street eno era naye mujje munguleko abalabi byaffe Sadaati's Collection wano ku Nabugabo Street shop number BP05 ne BP06 kale tweyanzege Sadaati yagamba singa babakolera leirwe ebyamaguzi ne bibanga bitambula butereevu okuva eri ku mwalo e Mombasa ne biyingira Uganda kubanga omuntu lwaki aleta konteyina n'emala emyezi 8 yateeka mu ssente ze myezi 8 tennatuuka olwekitegeeza nti abeera tagenda kukola abeera operatingira mu losses embeera bwetyo bweri sigenda kubeera nga nsukkawo wano olunaku olwaleero ngenda kubanga enkusiibula ate tujja kuddamu okukwatagana olunaku olw'enkya ssaawa 12 paka ssaawa 3 ku lwa ttiimu yonna nze Ahmed Wahab tova ku Spark TV beera bulungi weeraba